abantu mwenna mutegezebwa ekyuma kijja kati abanabba akalweno mukitegeere ekyuma kijja kati munywere ekibakwata kuba kikambwe buli muyaye eyetegeera tebeera mangu kino kikuuno ekyuma kijja naye ate nammwe abakirese mutuyambe ekibakwata ekyuma kijja Bukera nibisanga wano umanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. Wawulira bino kooti emaze okuwandula Jimakena egambye ekiwayi kyakulembera akikulembera mu bukyamu Akena bamugobye ku bukulembeze bw'ekibiina kya kitaawe ku nsonga y'ebibiina waliwo munnamateeka Ntwatwa Jackson yaddukidde mu kooti bannange agamba kooti ayagala esaze mu byonna ebyabadde omukamyufu KNRM tayagala jjogo bwerityo awaabidde Pulezidenti Museveni okusalawo nga nakyemalira mu kibiina kino gwe wavuddeko emivuyo gyonna gye twalabe mu kibiina kooti erina oyingirawo bannange Ntwatwa yabadde mukambwe Alinamba entuufu yabeesimye okuba Pulezidenti efulumye bali 7-6 era Pulezidenti Museveni okukiguddeko bonna basinga bali independenti asembayo 7-6 yemureba ebire Yonathani era Pulezidenti Museveni yasembayo ku baloti umeme gena utandika okunoonyereza okwenjawulo ku babaka ba palamenti babiri ngumunanga omuyeweerwengeeyo n'omutegeeza omukyala Sise Namuju n'oli omusajja eyakuba omusajja wa umeme mbu bano tebabbye masanyalaze neyano wiye ekitongole ky'amakomera kivudde nekirabula ne sekulabula nekigamba Lutamaguzi bwe tuba twakusiba todandika kutulebula lekerawo okutwogerera lwaki oyogera ebigambo ebitali bituufu ku kitongole ky'amakomera Lutamaguzi oyogera ebyo naye katukulinde lwolidda okugula otya kikuleekadako Pulezidenti Museveni byonna byamutuuseeko n'amasomero wetunuli ekyakyaki akakigo task force kamuweereza bulungi kamugamba munnange Pulezidenti omuntu yenna yenogera mu kyaki talina kusuka mu bantu 7 abagenda okusaba balina okusooka okuregistering nga bakozeeyo mpozi ate ne app gye bayita Q-logo okusaba kati kwakwewandiisa ebyo nga bikyali awo ensonga za COVID bannange gavumenti evudde netuzaamuko ku ssuubi egambye nti okusinziira ku nsi yonna nga bweyimiridde buno bukeesezi bwe tulinawo n'obusoboka okukwasaganyizibwa temweraliikira nnyo gavumenti egambye egenda kulwanyisa COVID bannange ebyebibiina gye binaggwera nga tuli mu tabunjerere w'owulirira bino abagwa mu seeke ya NRM bakozeeyo seeke yaabwe nga bagamba nti era ffe tukkiriza nti Pulezidenti Museveni ye ssentebe kyokka omumyuka y'ekisembe ate omumyuka omukyala ye Namuganza bino bijja kunyuma FDC egambye yo ino kope ya NRM yakoze mu kamyufu nabo bagenda kuŋŋaanya abantu mpozi mu public rallies nga bali eri banoonya mpozi okulaba baani abaana balisa mu kamyufu NRM kyekola nabo bekye balina okukola walalalala Muvyoke
Bisanga wano mu bisanga wano tukasanzeyo Kooti olunaku lweggulo yakutte ku nkoona neewuuzuumya nesindiikiriza Jimake n'okulabika nti ava ku bukulembeze bw'ekibiina kya UPC. Akijubisizza nnyo. Ate njubisizza si bwe kyabadde. Anti bwe bakusindiikiriza nga totambula bakwata ku nkoona ne bakusindika. Okuzuumya bakujungunya muli. Era bwe kooti ye bamunyugunyizza. Akadwe twogera UPC terina president. Terina. Era bagenda kulonda. Era baasambajjiddewo bannakibiina ne bagamba bino akenda byabadde agamba mbu teri yagenda simanyi kukwatira kibiina kino bendera. Ffe weetuli. Tugenda kukwatira UPC bendera tuvuganye ku bwa president tubuwangule. Kati ani party president? Naye Walubiri agamba yeye. Walubiri agamba kati yenze nina okubeera mu kifo ekyo. Kati ekibiina kya kitaabwe mwe bamugobye batyo. Nebuuza. Naye baali bamuvunaana kuva mabega emyaka giwezeena. Bazze walennemba. Kati omukulu abadde afunye n'embeera enda naye kooti ez'okusamba zikulondebwa gwakubiri at the same time bagenda kulonda. Era wadde bagenda kulonda. Kati awo kooti naye erimbamu ebbanga lyo era ajja kudda awangule. Abange gavumenti irevudde negumya bannayuganda negamba nti nno kino njagala ndawusa okivulunanga bwe kyoba enkyogera. Uganda's COVID-19 cases manageable says government. Kirwadde kino ekya COVID-19 mukati Uganda weetuuse esobola okugamba okikwasaganya. Kitegeeza tusobola bakkiriza tusobola okubeera nakyo. Emirimu negigenda mu maaso nga nakyo weekiri ne bikirwanyisiza muli. Abantu bameka abafa olunaku aba COVID. Ffe wano bwe tufiira olunaku. Kitegeeza tubalenga omu oba babiri. Naye omusujja omanyi be gutto. Nedda tuli ku rate ya 0. Kitegeeza nti ate omusujja gututtako bangi osinga COVID. Kitegeeza can live with COVID. Government is good. Kakati n'omubaka tayebwa. Esise namuju. Batandise okubanoonyerezaako mu kunoonyereza okw'ekika ekya waggulu. Nti babbye masannyalaze basula kyebula. Nyabula. Ate nobba. Ate ne weekaza. Nononotabuka. Sise namuju n'omukulu Thomas Tayebwa. Sise namuju Lwengo umane mopi mubaka we Lwengo mane amasannyalaze Thomas Tayebwa bayina muno yakuwono. Tomanyi nti omuntu bakwatira mu kikolwa nga ddala owulira gukusinga ate oswala n'onyiiga. Babanoonyerezaako nti babbye masannyalaze neeyano nyabula babaka balamba ku musaala gwe mufuna ne mubboga. Ekisinza okunnumawo kintu kino kubeerako nakazadde wa ggwanga. Nakazadde wa ggwanga bobba amasannyalaze oba mubbe. Namagezi ategeere omusiru asiwanye ddala.